The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo mukuumulamu oko program echali ya Mighty Drive nze omumeja Luwede Lilian mwami Kiria Ismail omukulembeze wa Uganda Young Democrats era nga ye mwogezi w'ekibiina ki Democratic Party w'ekiseera tutambula nayo kutoka ku ssaawa nnya ez'akalasa mayanzi bwe tuwuzikidde essaawa yaffe esoose abadde atuzimbidde ekifaananyi ku nteekateeka y'okuba nga bazza obujja enkalala z'abalonzi okuwandiisa bammemba abajja mu kibiina weewaawo ne Delegates Conference egenda okuba nga ebeerawo ng'omwezi ogwokutaano tegunnaba kuba nga guwonze binono byakakasiddwa omukulembeze w'ekibiina ekyo Norbert Mao n'agamba nti omwezi gw'okutaano nga tegunnaggwaako Delegates Conference ajja kubanga amaze okubanga munnange agiteekateeka era ajja kubanga awaayo ebyo byonna byakoze byonna byayiseemu mu Delegates Conference wenaggwera tujja kuba tutegedde ani mukulembeze w'ekibiina ekyo omujja era ani agenda okukwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ka bonna ak'okulonda ani agenda okuba nga atwala eggwanga lyattu Uganda mu maaso naye watugendedde mu kuwumulamu tubadde tutandiseko ku nsonga ya cooperation agreement. One would wonder, cooperation agreement eno, was it a right move for Honorable Norbert Mao okubanga agenda mu nkolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni? To some people balowooza nti eno yali selfish move okuba nti ye ng'omukulembeze afunamu mu ngeri emu oba endala obaolyawo ne bammemba abatonotono. Twagala mwami Kiria atubuulire ye mu ndaba ye y'ebintu, was it rightfully right okuba nti Honorable Mao agenda mu nkolagana oba bakolaganira wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni mu kulaba nti obukulembeze bukyuka mu mirembe? Awe tuba tutandikira mwami Kiria. Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Omumbejja njagala okukubuulira n'abatulaba ssaawa eno ku Digital TV nti endagaano eri wakati wa Democratic Party ssaawa eno NRM teyajja mu mutima mubi. Era nsobola okubagamba nti teyaliiko kakwakulizo konna nti ono ali kweyagaliza okusobola okuteekawo endagaano eno. Yafuna ekifo ky'obwa minisita, ye minisita w'ensonga z'ebyamateeka. Ebyo byonna byali mu Honorable Siranda naye n'abanga ebyo byonna byali mu ndagaano. Parliament ya East Africa. By the way, ekya Honorable Siranda mukyesibako nnyo naye ate endagaano yali emusudde. Bwe bava mu ndagaano okusayininga mu State House yali akyali mu kawulo ka Yala. Nze I was the lead campaigner wa Honorable Siranda ku Parliament. Okay. Buli MP yali akyuse n'agamba nti kati mmwe engeri bo gye bamanyi nti bwe ba meeting nga President Museveni bafunayo ssente bagamba kati gwe bafunye ssente naye nga there was no any money.
era it was really a hard ku parliament ya Uganda okufuna akalulu kayala ku parliament yao. It was a hard. So echa honorable minister of justice kyali mu ndagaano naye kyembadde nkugamba nti okusinziira ku byobukulembeze by'eggwanga lino bibadde bijja okuviira ddala kanve mu 1980. Yes. Democratic Party kyekibiina ekizze nga kibeerawo kibaddewo mu biseera by'entalo kibaddewo mu biseera by'okulonda n'ebirala. We know what has been transpiring. Okufuna obukulembeze mu ggwanga saawa eno omumbejja osobola okunjulira okufuna obukulembeze mu ggwanga saawa eno either osobola kuyita mu kulwanagana nga President Museveni we yakola mu 8 ekyo tekikyasoboka saawa eno. Ekyokubiri genda mu kalulu kakutegekedde akulondedde Electoral Commission amujajiwadde obukuumi akukubidde obululu n'abukuleetera waneeni erukuli n'ogamba nti tuvuganye tujjeko President Museveni oba ekirala kyakwekalakaasa. Ekisembayo ekyokufuna obukulembeze kyakuteekawo nkolagana. Enkolagana eno abantu bagitafuta bubi lwa nsonga nti mpya nnyo mu Uganda. Era enkolagana eno yezze ereeta emirembe mu mawanga ge twegomba. Kati wano nge Kenya abantu beebuuza lwaki e Kenya opposition adda mu government ate no anali mu government nadda mu opposition. Yali nkola ya kuteekawo nkolagana eyaliwo 1982 e Kenya. Okiraba South Africa waneno wetwesimisa obukulembeze obulungi yali ndagaano wakati wa late Nelson Mandela n'abazungu abali balisa akakanja. Era Nelson Mandela batandika okumwogerezaganya nga bankamusiba emyaka nga 15 bamugonza nga bankamusiba emyaka 25 naye kati okukkiriza banne be yali nabo mu struggle mu ANC nti bannange tukolagane n'abazungu okusobola okuzza emirembe mu South Africa. It wasn't easy. Wabula ekyawukana ku ndagaano ezize zireeta emirembe mu mawanga getulaba nti endagaano ezibadde zikolebwa n'abantu bakuuma ndagaano. Abazungu bakuuma endagaano yaabwe. Waneeno e Kenya mukulu Arap Moi yakuuma endagaano ye. Wano obuzibu bwe tusanze nti President Museveni twali tulowooza nti yaggwamu obuyaaye bw'obuyeekera. Naye kati obuzibu twasanga nti ebintu bye twakola ye teri kimu kyateese mu nkola. Temwamanya kino nga mugenda mu ndagaano eyo? Tekitobera kugamba of course twamanya byonna nti asobola okugaana asobola obutagaana. Naye ate si kituufu nti President Museveni buli ndagaano tagikkiriza. Gw'omanyi lwaki mukulu Moses Ali saawa eno asobola okubeera mu cabinet naye nga tasobola nakutegeera nti gwe Mumbejja Luwedde? Osobola okukitegeera ekyo? Gwosobola okutegeera lwaki abantu abalala nga kati bano Musa Echeru saawa eno bakyali mu cabinet? Waliwo endagaano zazze ng'ateekako omukono era n'abanga azituukiriza. Kati awo kwe twasinziira ffennaffe tubeera mu challenges eza bulijjo. Waneeno basiba babazoganya aba Digital TV mukwano gwange mukulu wange Nomani bamubeera bubi all the time naye tavangako mulamwa gwa media. Era security tesobola kumujja ku mulamwa gwa media nti akanzigalewo. Okiraba. So challenges mweziri twazirengera naye tekitulobera kujja ku mulamwa. Endagaano eno singa yali realized oba achieved 70% ndi tubadde ne constitutional review nga bwe twakirambika, ndi tubadde ne national dialogue nga bwe twakirambika, ndi tubadde ne national reconciliation era nga ebyo byonna biri kutambulira ku mulamwa ogw'okuzza emirembe oba peaceful transfer of power okuva wa President Museveni okudda ku mulala. President Museveni ye actually Norbert Mao yali badde darling. Naye kati obuzibu bwe twasanze nti ebintu bino kwa zaali zezo gundi ennya ezaali mu ndagaano. President Museveni yagasi bino sibe bakkaanyaako kola. Honorable Mao ekyokukaanya n'okusayininga ekiwandiiko byanjawulo endagaano nsobola okuyishukiyaringako nga tuvudde ku eya nenjikuwa n'olaba omukono gwa President Museveni n'olaba n'omukono gwa President Norbert Mao. Kati bino waliwo omunnanfuusi n'atali munnanfuusi. Obuzibu bwe twasanga bwe nkugambye nti President Museveni ate akyali omunnanfuusi oli ow'ekinaana
mukulaba okwange nga temunagenda mu ndagaano bw'obanga wasaininga ekiwandiiko ne kubeerako n'omukono gwo ate n'ogamba nti ebyo tetwabyogera kati mukulu Norbert Mao omwexemptinga mu ekyo kuba kati omukulu ye kennyini yasaininga they spoke before even signing era buli kimu yakirimu era wenjagalira okubuuza nga temunagenda mu ndagaano eno waliwo okwebuuza ku bammemba before agreement eno ng'esayiningiddwa oba mwagenda bugenzi bwe muti ne mulyoka mubagamba nga mumaze waliwo ebintu ebizibu ebitali byangu byakusooka kwebuuza ng'olina sooka kikola mu bukulembeze. Hasn't it costed you okuba nti mwagana okwebuuza si buli kimu nti olina sooka kwebuuza olyoka okikola saawa zino mukomyewo mutegedde nti mwagenda bisaze. Yes, waneeno gavumenti etutta amagye e South Sudan nga tesoose kwebuuza okiraba tulina endagaano nnyingi nnyo gavumenti yaffe eno etufuga gyekoze n'amawanga ag'ebweru nga tetubuulidde naye nekomawo netubuulira luvannyuma okiraba so it was so much sensitive nti even the party members baali badde nga tebasobola kitegeera at the beginning so naye nga at least right now every party member alinde no ekibuuzo ky'osembeyo okubuuza batuufu abagamba nti kuno kwali kufunamu kw'abantu tekwali kweyagaliza kansooke nzire ku kibuuzo kyo oŋambye nti hasn't it costed you of course it has costed us because it has not been achieved 90% has not been achieved so it has costed us abantu balowooza nti maybe waliwo ekobaane ery'okulaba nti tugamba abaasayininga endagaano baalina ekigendererwa eky'okwekkusanga bo ekitali kituufu ekituufu kyo obuzibu bwali kwoli ku principle because up to now mu NRM ne bwogenda ku mwogezi we NRM n'omubuuza nti endagaano ya NRM ne DPO gyogerako kyajja kugamba nti ebyo bibuuze President Museveni tabaako na kiseera kyonna kigamba nti kangende mbuulire bamemba bange so kati awo obunnanfusi we buli Honorable Norbert Mao talina buzibu bwonna mu nsonga eno wabula tuli mu process ey'okusobola okutaminatinga endagaano eno by the way nzize mbuulira bannayuganda endagaano eno ebitundu 7 ku buli 100 yali eyamba President Museveni ebitundu 7 ku buli 100 yali eyamba President Museveni kubanga omumbejja tukooye okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'afiira mu bwawanguse twalina abakulembeze by the way baali very strong okusinga ne President Museveni omulembe gwa President Milton Obote LC1 chairman owa UPC yali asobola okugoba DPC agamanyi tugasanga waneeno nti LC1 asobola okugoba DPC mu district kati twali twagala okumuteekerawo embeera kuba kati President Museveni anafuye President Museveni yeyeka akyatiibwa mu ggwanga President Museveni yakyalina obuyinza saawa eno ne organs essatu yazifuga ezitambuza ku ntole so kati nga tulowooza ntwagala kumuteerawo mbeera asobole okugenda mu retirement nga tewali amuteteganya nga ne bwagenda ewuwe lwakitura tewali agenda munoonyaayo naye kati mu mbeera gye tulina nti bwe tufuna obuzibu nti Mukama Katonda ayise President Museveni olwaleero oyinza okulaba nti waneeno afuga Makindye Barracks ayinza okuwamba Makindye eno yonna afuga ebbomba ayinza okuwamba bombo yenna owejjinja wa Gaddafi ayinza okuwamba gundi jinja yonna so twali twagala teekawo mbeera nti wagende President Museveni abeere nga asobola okuva mu bukulembeze oba ave mu bulamu bw'ensi nga at least waliwo eddaala lyateeseewo okusobola okuva mu nkola eno ey'okuba nti yekka yenna kyemalira ye atambulirwako buli kimu nga tisasobodde okututwala mu mbeera tusobola okutambulizibwako demokrasiya oba system ya gavumenti mu bulambulukufu naye kirabika nti maybe oba ye takyagala so n'olw'ensonga bwe tutaminatinga cooperation agreement eno ebiddirira byonna bannayuganda bwe beekumamu ogwaka oba embeera yonna kuba kati tosobola kukijjawo ne mumagye mwennyini alina obuzibu kyonna ekinaabaawo kyonna tatunenya ate tumuwadde options zaffe ate nga ye option gye tulowooza nti esobola okuzza emirembe mu ggwanga mukutaminatinga cooperation agreement eno nga bw'ogambe mukikola genuinely oba mwagala sympathy bannayuganda bagibawe towards the election tetuli kikola in sympathy we have no any sympathy we are looking for whatsoever this is
strategy ya Democratic Party. By the way, many people criticize Democratic Party. Naye nga tubagamba nti eno nkola yaffe nga Democratic Party. Era gye tulowooza ndi esobola okuleeta emirembe mu ggwanga. Gwe w'ekibiina ekirala, back off Democratic Party issues. Gwe teekawo enkola endala egenda okuggyako President Museveni. Naye twagenda okulaba enkola yaffe yennyini ey'okukyusa amateeka biki abakulembeze ate ne batandika okugibuukira. Twalaba Mukulu Mpuuga yagibuukira, kati saawa eno twalabye Owen UP naye yagibuukidde n'ebirala. Twava mu kalulu abamu nga bagamba nti tetusobola kuddayo mu kalulu mu mbeera eno, naye kati ate saawa eno bakomawo mu kalulu. Akalulu tekakyasobola kukyusa mukulembeze singa President Museveni yakyali mu buyinza. So ekisobola yakyali mu buyinza. Yes, yakyali mu buyinza. Anti kati eno enkola. Does that mean temugenda participating mu kalulu? We are going to participate. Enkola ya Nakyemalira yonna akolera ddala ku scaring away all opponents basobole mulekera obukulembeze. Era tosobola gamba nti kangame tuzize ebibiina byonna ebiregistered mu Electoral Commission tuzize okulonda. Nekisoboka, tekisoboka. Kubanga ayina n'ebibiina bye. Juzi twalabye ekibiina ekirala kyali kiri kuwuddisa bannayuganda nti kyewandisiza nga kifaananya ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya. Nti beewandisiza mu Electoral Commission. Electoral Commission nebeegaana. Nebeegaana. UPM yennyini it is still a political party. Kati ffe bwe tugamba nti tuzize ebibiina, waliwo ebibiina bye basobola okujjayo ne bikompitinga n'alaga eggwanga nti wabaddewo demokrasiya. Kino kyaliwoko e Tanzania waneeno mu Chadema, baazira okulonda, Magufuli yabateekako embeera n'abacojjonya n'abakola buli kimu ne bazira okulonda. Ne baluuzinga ba MP be balina ab'ekikumi-7, ne baluuzinga local government seats zonna, ne bagenda okuva mu kalulu ng'almost they are now nothing. And it was the threat to the government. Kati ne President Museveni ekyo nakyo akikozesa. Era eryanyi lyayolesa naddala mu kalulu kano akeekawempa akankabeerawo. Agezaako kuscaringa away all opponents. Ng'ababuulira nti omuzannyo guno ogw'ebyobufuzi muzibu nnyo era temusobola kuguggyamu. Era actually achieving actually 80% in the Kawempe by-election. Nti abalonzi abaali emitwalo 19 abalonzi emitwalo 2 be batanding out. Kati manyi kitegeeza ekyo kikolera ye. Katudeyoko katono still ko nsonga ya cooperation agreement. Ogambye mwagala giterminating. Are you ready to welcome back ba member bali abali bagenda because olwenkolagana eno? Era kino bwe munaabanga mukikoze kinaasobola okuzza Democratic Party ku ntikko oba wali ku level we yali nga temunagenda mu agreement eno because ogambye kiba costinze. Yes, butu terminating cooperation agreement eno wakati there is even a notice ya National Vice President yasobodde okutuwa okuwa President General gye tusobola okugobera okutaminatinga nga tusobola okukozesa enkola eyo ne tusobola okutaminatinga ne tugenda mu sub-regions ne tubabuuza nti bannanga do you think the cooperation agreement is okay? No. Ne tugenda e Bunyoro, is it okay? No. Ne Wanene Buganda, is it okay? No. Kati mu mbeera eno gamba nti kati saawa eno endagaano tugirese kubanga tugenda mu delegates conference oba tugende mu delegates conference omukulembeze addako yagenda okudetermininga oba we still go with the cooperation agreement or not. But mu mbeera eyo so delegates conference esalawo ekyenkomeredde. No, naffe tusobola ogisalawo wakati saawa eno nkubuulidde nti waliwo a notice to the President General okumulaga enkola gye tusobola okuva mu so what if ba member bamu bagamba nti tsoke musigale mu cooperation agreement eno mugenda gisigalamu oba anti ba member kyekibiina I'm not the party. But then ogambye bwe muli naye mu agreement eno yakola vice versa of what you guys agreed upon. Yes. Ate era gwe mwagala okusigala nga mugenda maaso na anti ekyo oba tosobola kukijja ku ba member bwe tugenda mu bo ne bagamba nti bannanga cooperation agreement tujagala era we have nothing to do about it. Kuba member yateekawo ekibiina kiyimirira kuba member okitegeera. So n'olw'ensonga eyo Democratic Party is very open to welcome any person eyasobola okugivaako. Okay. Bonna abaavaawo our doors are open. Era
doors open yensonga lwaki twateesewo membership registration. Come back and register in our membership books. Tukitegere now you are now a member. Ochiraba. So kati bana ba DP block Honorable Mawazenga agamba abo tebali part of the party byonna bye bakola byabwe and everything. Is it true? Yes, mutuufu. DP block yasaanyizibwawo dda endagaano gye twali nayo eyali ekola DP block nti beba abantu abaliko ko mu DP. Era twaliwo ne MOU, Memorandum of Understanding. Era Memorandum of Understanding yali yeekuusa nnyo nti Democratic Party yeringa epitome oba omutima gwa DP block nti bweba evuddemu DP block eba esaanyeewo. So Democratic Party yagivaamu dda ne tuba nti twagivaamu kusooka kati abasinga abagikozesa ku mbeera ya nakigwanyizi kubanga they were in other political parties, they were rejected. Kati Democratic Party tebasobola kukomawo kati mu byobufuzi buli omu ayagala nnyo identity. We are identified. Ndi wa digital TV, ndi wa online TV, webitu kati bye balimu ebyo nti balina okuba ne identity abantu babategeerera naye nga formally legally DP block teriyo. So bwe nabyo bakola byo babikola ku lwabwe kugezaako kufuna identity bonga abantu. Yeah. Okay. Mu ntambuza ya agreement eno, sorry nkuzizaayo ku katono nnyo. Bimu bye mwakkaanyaako okubanga bikolebwa obanga bikyusibwa mu kukyusa obukulembeze. Bye mugamba nti ebisinga byali biyamba President Museveni entundu 7 ku buli 10. Yeah. Byali bisoboka ku Uganda nga bweyimiridde essaawa zino? No, byali bisoboka. Basebo ne banyaba abatulaba oba abatuwuliriza. Okuzaawo ekkomo ku bisanja. Okuleeta ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda n'ebirala bisoboka. Bisobokera ddala bulungi nnyo kubanga nsobola okugamba nti Mumbejja ebiruubirwa bya President Museveni ng'akyali mu nsiko byawukanira ddala n'ebiruubirwa bya President Museveni ng'akutte obuyinza emyaka 4. Bweri akyali mu nsiko ne bweri nga yankajja 1986 ebiruubirwa byali bya buyinza byali bya ssente byali bya kuba nti ye overall kyo yakifuna. Saawe n'ebiruubirirwa bye byakusobola ku maintaining ebyo byakoledde emyaka 4 nti bw'aba avuddewo batabani be balyoke, bw'aba avuddewo famire ye eryoke, bw'aba avuddewo obugagga bwe bwakoleredde oba bwabbye bulyoke, bw'aba avuddewo nti ebikolobero byazze ng'akola abantu bawambibwa, abantu babuzibwawo tebajja kumuhontinga oba kukugezaako kumunoonyerezaako saawa eno byeyeetaaga. Era endagaano bye yali ezze okwarestinga nti oyinza okubeerawo ng'oba oli awo oyagala okuleka obukulembeze naye nga bw'otulaawo n'ogamba naye abantu benzize nga mpamba, abantu benzize nga nziba, abantu benzize nga nkuba mbonyaabonya. What are they thinking about me? Twagala kugamba nti mu corporation agreement yagezaako okwarestinga negamba nti twetaaga okubeerawo n'okutabagana, twetaagawo n'okubeerawo n'okusonyiwagana. Kyekiseera bw'oba olina omuntu eyakubuzibwako, omuntu eyattibwa ne regimu eno, essente zibuze, tusonyiwagane. Kyekiseera kino tusonyiwe President Museveni n'ebibi bye, tusonyiwe regimu ye. Mu mbeera eyo tubeere kati saawa ntuli equal ku mbeera ey'okusobola okuzza emirembe mu ggwanga. Kuba embeera y'okuwoolerwa, embeera y'okusonga engalo, embeera y'okubeerawo nga okyayina effutwa ku mutima ku muntu tesobola kuzza mirembe. Kati ffe corporation agreement twalimenti okubeera ne national reconciliation dialogue mu mbeera yonna. Okimanyi nti saawa eno bwe tuba n'embeera ey'obutabankowa n'eno waliwo eggwanga erimu lye tusobola okunoonya nti lye lisobodde okubba ensimbi z'omusolo, ze zisobodde eriganiddwa mu gavumenti n'ebirala. Naye endagaano yali yagamba nti bannange omuntu yenna akoze ebikolobero yabikola ng'omuntu so si ggwanga. So tusonyiwagane ebyaliwo bibaddewo naye ku mbeera eno okuzza emirembe olwo tusobole
okubeera n'okuba nti tusobola okubeerawo nga tetusonyiwaganye era ku mbeera eyo yennyini corporation agreement negamba nti kati kyekiseera tubeere ne constitutional review ebisanja bidizibwewo mu constitution age limit edizibwewo nti omunnayuganda asobola okugumiikiriza nti ne bw'obanga actually beirawo otta omuntu omu oba abantu bataano buli lunaku ng'oli mukulembeze w'eggwanga naye ng'amanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 10 ne bw'obanga weeremezza mu buyinza emyaka 10 constitution egamba nti evaawo omunnayuganda asobola okugumiikiriza naye omunnayuganda okubeerawo nti ali mu mbeera etategeerekeka ali mu mbeera ey'okuttibwa tamanyi oba anaakeesa ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa ebyensimbi ebyenfuna naye nga tamanyi lwo naagenda yembeera esobola okuboyiringa bannayuganda ne basobola okubaako n'obutabanguko bwetusobola okutuusaako so ebyo byonna byali bisoboka singa corporation agreement ya realized nga bwe twagidesigning naye ogenda okulaba nti tesobola kuba realized lwa nsonga nti omukulembeze w'eggwanga ndowooza ayinza okuba nga teyagiraba mulamwa kuba kati ku myaka gino ebiri gye tubaddewo nga tutambula yali badde nga girabako omulamwa nga waliwo kyeyatandikako naye teri kyatandiseeko okujjako ate okulabisa pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Party ng'omubi ng'omuntu nakigwanyizi ng'eyagenda okukola ate nga si kyekyali ekikulu so n'olw'ensonga eyo ndowooza bannayuganda temutulaba bubi era temutulowoozesa nti kwegamba twawudisa eggwanga eno enkola yali ya Democratic Party so kati bw'obanga olowooza maybe waliwo ekibiina ekirala ky'osobola okufollowinga ekisobola okuzza emirembe tetwakugaana naye ffe enkola gye twali tulowooza nti ejja kuzza emirembe ekizibu kye twasanze nti ebintu bye twakkaanyaako n'omukulembeze w'eggwanga ate tebirealized bulungi oba tebikoleddwako kyekizibu kyokka kye tusanze naye singa ebintu bino ebina byali implemented right now twali bate tusobola kutunda ku kibiina kirala kyonna mu ggwanga okujjako Democratic Party. Mukulu Kasakya mu kulonda kw'okujjuza ekifo kya mubaka wa Kawempe North mu kalulu yalimu era ng'akwatidde ekibiina kya Democratic Party bendera mwamu wa backup yali yeetaagisa. Yes, Mukulu Kasakya yaweebwa buli kimu ekyetaagisa as far as elections are concerned. Fenga Democratic Party buli by election gye tubadde tugendamu tulina omutemwa bwe tukomako. Naye Mukulu Kasakya yakubizibwamu emirundi 3 ku support eva mu kibiina financial support emirundi 3. Physical support? Financial support. Okiraba. Ate physical support mwagimuwa? Ne physical support actually yayina akakiiko kalamba akulirwa ba elders ab'ekibiina akaali kamutambulirako n'abakulembeze bennyini ab'ekibiina abasinga balowooza tewali physical support nga basinziira ku muntu omu. President Norbert Mao teyagendayo naye President Norbert Mao because president wa NUP yaliyo n'anoonyeza council Luyimbazi obuwagizi chairman wa NRM General Kaguta Museveni yaliyo okunoonyeza mukyala Nambi Farida obuwagizi kyetwalisuubidde ne Democratic Party genda ne ku kibiina ekirala ne FDC yo lwaki temugiranga nti yote yali pone president amuli ati mwamulabayo ku mukalo ate nkusiigidde ekifaananyi so kati njagala kugamba nti kati mwe mwagala kukisiiga Democratic Party nti president we yataaliyo mu kalulu but secretary general actually yawandiisa Mukulu Kasakya yagenda nomination day yenyini he's the one actually who nominated Mukulu Kasakya President Norbert Mao saawenu abasinga bakyamulabira mu mbeera eri naye ayina ebintu bingi saawenu yayagala nnyo bambi okubeera ye Kawempe naye emirimu gyali tegisobola kumukkiriza kusobola kubeera but the leaders for me was there secretary general yaliyo national organizing secretary yaliyo aba-MP abamu kinomu baaliyo kati which other physical support were people yearning for? President Norbert Mao si yayimirirwako ekibiina kya Democratic Party nti kyonna kiyimiridde ku ye ekibiina kisobola okutambula ne bwava wano mu ggwanga emyaka 2 kubanga waliwo structure etambula so tuleme kutunuulira muntu nti kyekibiina ekibiina tekiyimira ku mukulembeze
ow'ekibiina ekyo politics one eno mu ggwanga lyattu Uganda azimbiddwa ku narrative eyo nti omukulembeze w'ekibiina yatambulizibwako ebintu eyo narrative ate eri mu bibiina birala naddala ebyo byomentioninze era ebibiina ebyo byomentioninze omukulembeze w'oku ntikko saawa eno ow'ebibiina ebyo byonna byoyogedde bw'avaawo saawa eno ebibiina ebyo biggwa nti NRM eggwanga General Kaguta Museveni exactly nti ne NUP eggwanga President Kyagulanyi avuddewo because byazimbibwa ku bantu without President Museveni NRM is nowhere without Honorable Kyagulanyi NUP is nowhere kuba yatambulizibwako buli kimu ya appointing even a coordinator ow'ekyalo ewange eri mwalirina yamu appointinga okiraba Democratic Party ezenga efuna abakulembeze President Norbert Mao mukulembeze wa mukaaga kati kize kiraga nti waliwo tulina obukulembeze obujja tulina omukulembeze mu kukyusa obukulembeze okiraba so kati tulina system etambula eteetaagisa mukulembeze wa kibiina kubeerawo physically kuba bino bisobola okutambula so Democratic Party yo yazimbibwa nga tezimbibwa ku muntu wabula yazimbibwa ku principles zetutambulirako so tusinzira nnyo mukulembeze ne bwavaawo oba waali system yo weeri Democratic Party era still mu kalulu ka Kawempe North akanaako okuddibwamu bwetunuulira mukulu Kasaki obululu bwe yafuna n'ataweza yadde obululu waakiri 2 oba 5 mwina nteekateeka ki ey'okulaba nga muzza obuwagizi bw'ekibiina ki Democratic Party obujja mu bantu okuba nga baba bakkiririzaamu mu bantu okuba nga bali ready okutambula olugendo luno nammwe ndowooza enteekateeka eyalisookeddwako kuba kati tulina obuzibu nti abantu naddala bammemba baffe abali eyo wansi tebaategeera nsonga eno ey'enkolagana ate abantu balina nnyo obukyayi okusinziira ku politics waffe w'eggwanga balina nnyo obukyayi ku President Museveni era omuntu yenna gwe balaba nga yeekusa ku President Museveni bamulabanga mulabe ekitali kituufu mu mawanga agakulaakulana oba agali kutambula mu kulaakulana this is not an issue omukulembeze bw'abanga awangudde tulina okubaawo n'enkolagana kuba kati ebisinga oba si gwe ofuga gavumenti ye yagifuga era buli kimu kye tusinziirako tusinziira ku mateeka ga President Museveni so kati abannayuganda tebannagitegeera eyo enkola ebulungi kyobalaba nti abantu balina obukyayi bungi nnyo tebaabulina ku mukulu Kasaki wabula baabulina ku kibiina kye yagiramu akaseera kati tusigazza katono okuyingira mu kalulu ka bonna ebyetaaga okukolebwa bingi already mwafulumiza road map munaafuna budde ky'obugenda okunnyonnyola abantu bano nti mubutuufu enkolagana omukago guno gwe twatuukako gwali bwe guti gwalimu kino na kino era kati tugenda gusazaamu olw'ensonga ABCD no obudde weebuli ekintu actually ekiyinza okukolebwa saawa eno kyakusooka kusikamuko ebigere emabega netusooka netwabulira President Museveni olwondo kuba kati ndowooza politics waffe akyali mabega nnyo era politics waffe bw'osobola omugeraageranya osobola mugeraageranya ku wa Kenya owa 1992 kuba naye yalinga owaffe tuli mu 2025 Kenya eri awo kati ffe tuli kuzanya politics waffe wa 1992 owa Kenya so tetunakola bulungi so ekisookera ddala saawa eno ndowooza tulina okusooka okuzaamuka ebigere emabega tusooke tuve mu ndagaano tunyonyole bannayuganda kiki ekyetaagisa okusobola okufuna obuyinza tekiringa muntu agamba nti kuba kati ffe tetugenda mu kalulu just kuvuganya kutulaba nti bannange twateeseewo kandi twetaaga buyinza kino kizze kikolebwa mu bibiina byaffe byetukolagana nabyo ku lukalu lwa Africa wanene South Africa waliwo ekibiina ki Inkatha Political Party IFP kikolagana ne ANC e Morocco waliwo ekibiina kye bayita Istiklal kikolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza naye it is not part of our ideology okiraba naye kati ogenda okulaba nti bwe bagenda mu buyinza it is totally different era okuva bwe twagenda mu ndagaano ne NRM waliwo face ey'enjawulo gavumenti gyeraba mu Democratic Party okiraba
so kati chokola omwami omu yabuuza forgetting the name nti kati Democratic Party kegenze mu nkolagana ne NRM ababaka ba DP batula side batula ku opposition no we are still on opposition but anyway okay we are still on opposition this is Democratic Party yo kibiina kya opposition enkolagana eriwo tetwegatta ku NRM oba tewaliwo kugulwa okiraba wabula waliwo enkolagana ate it is on principles nti tukolagana mu kino na kino na kino na kino ekyawukana ku ekyo kyovola actually every Tuesday mbeera ku press conference nga nkriticizinga ebibi bya government wabula twali badde nga already twagenda ddala ekyadondo ne tufunayo ne ka office awo negamba kati bano bebavudde mu DP kati bajja kukoleranga wano ne kala zaffe twali badde twazikyusa nga twavudda mu green tuzze mu yellow naye byonna tebyaliwo so kati omuntu ayogera ekyo abanga ebyobufuzi bwe byo biri wansi ate kati obuzibu bwe twafuna nga opposition nti President Museveni yatuteeka mu comfort zone nti osobola okubeera ku opposition n'obeera leader of opposition n'akuwa budget n'akuwa lidika n'akuwa abayambi n'ebirala kati n'oba comfortable mu mbeera eyo n'ogamba nti yes ffe nga aba opposition naye ng'oli kyogererwa comfort President Museveni gyakuwadde. For us, we are not just aiming to be leader of opposition. We are aiming to lead this country as the Democratic Party. Fe kirubirwa kyaffe kya kufuga ggwanga lino. Naye okufuga eggwanga okusinziira President Museveni bwe yazimba system ye tosobola kumala gagipenetrating ng'oli ku opposition fully. Olina okusooka okubeerako okumpi naye okusoma system ye n'okulaba bw'osobola okubutya bw'osobola okukola ebintu ebimu nga kuba kati President Museveni abasinga balowooza munafu nnyo naye President Museveni buli muntu gwa employing kangeze omunnamagye owa SFC ali mu SFC omusaala gwafuna ayina family ayina abaana ayina bakojjaabe ayina maama family eyo yonna esobola okubanga ewagira President Museveni kati mutegedde nti he's not easy okumala gagendo gamba nti oli kumuopposing ofuna obuyinza you need now to have at least some cooperation between us and him so kati mutegedde ebiri ebuziba bye mutasobola kubanga mulabira side eno yeah of course tumanyi bingi nnyo right now we are a resource to the opposition you Democratic Party is a resource okulaba butya bwosobola okukwata government eno nga toyiye musaayi era for us they need actually to benchmark on us baje batuwebuuzeko nti tusobola tutya okukyusa government eno nga tetuyiye musaayi kubanga abali mu government ye NRM bo betefutefu n'okooki nga bakookinze muntu yenna ajja waneeno nti ayagala buyinza tufiirawo n'abali ku opposition bagamba ffe tulina obusaale tulina n'amayinja tugenda kukwata buyinza kati awani agenda okufa akutte akasaale n'amayinja oba akutte emundu kati ow'emundu oli olina osooka okumuteekako omukwano omulage nti tewali buzibu ne bwenzijja waneeno mu ddiiro lyo sigenda kufulumya kukasukira mu ddinisa wakati oli akutte emundu alowooza nti bwe tunajja mu ddiiro waneeno tugenda mukwata kumusuula mu ddinisa tulina omulaga embeera nti tewali buzibu bwonna tugenda kukolagana era mugenda kusigala mu mirimu gyammwe mubeere nga mutambuza bulungi eggwanga waliwo ababadde n'ekirowoozo oba waliwo abalina ekirowoozo nti mwabali ku ludda lwa gavumenti mwali badde mwegatta waki ne musimbawo candidate omu mu kulonda kwa bonna. Do you agree with people abalina endowooza efaanaganako bwetyo? Yes, that could be actually the best alternative. Nti singa tuba tufunye joint opposition candidate asobola okwaŋŋanga President Museveni ne bw'ayagala ate atasobola kubeerako era atasobola kuwangula kalulu ne bw'employinga atya skills zitya n'aba nga electoral commission ye naye nga tulina joint presidential candidate ali omu nga it is President Museveni and the joint opposition candidate tasobola kusulako naye ekyo tekisoboka mu mbeera ya President Museveni kugambye nti mu electoral commission President yabalemesezza okwegatta. Of course, you're penetrating actually opposition yonna. You're penetrating opposition. N'ekibiina ky'olowooza nti actually kyekirina omuzinzi yakipenetrating. So n'olw'ensonga eyo
tasobola kukkiriza opposition kubeera na joint candidate kuba amanyi kyekivaamu. Oba mamu tayagala kwegatta. Nedda twakigezaako dda. Twali buli kibiina kina ideology yakyo. Yes, twakigezaako dda. Twaliko wano eno mu TDA. Walaba ebyavaamu. Abalala baavaamu ne bagamba nti tetusobola kuteekawo joint candidate. Wakiraba ekyo. Oba balabira wala. Kati tukiraba kati naawe ekyo kireeta bw'otyo. Kati alabira ewala n'alabira okumpi yaliwa. Era otandikirawo okumeasuringa nti ono munnanga alabidde wala. Boka tubadde tuli kugamba nti tuteekewo joint presidential candidate. Gw'ovudde n'ogamba nedda tetujateekawo joint opposition candidate. So that is a good strategy, it is a good initiative. Naye mu mbeera y'ebyobufuzi y'eggwanga yattu Uganda tesobola kubeera realized. President Museveni tasobola nagikkiriza kutambula inchi. Ko kati sawa tulina ebiwaayi, tulina abaddi bali wali eri, tulina abefudisi bali wali eri, abaddi pituli eno, buli omu munene. Kuba buli omu alowooza alina ssente, buli omu alina obuganzi, buli omu alina so kati mu mbeera President Museveni ayingiriddemu wa because bw'obanga ogambye nti buli omu alowooza nti essente zino buli omu alina amaanyi. Zino ssente ze tulina zino zennyini sifo tuzeekolera. Tetulina buuma bukola ssente. Era tetulina business eri awo nti tulina akoma kasukaali kali eri ketujjamu ssente. Ssente zifubutuka eri mu government zijje eno mu opposition. Okiraba? Kati mu mbeera eyo omuntu ng'alina akawumbi oba buwumbi bubiri. There is no way you can convince him ogamba nti ajje tubeere ne joint candidate. Oba bw'ajja mu joint candidate yajja gamba nti nze nina okubeera candidate. Tasobola kuteeka kujja na open hands. Okiraba? Kati mu mbeera eyo nti oli alina ssente zaafunako okuva mu government, oli alina budget ya buwumbi busatu, oli alina olwenda n'ebirala. Kati awo President Museveni waayingirira. Nti zino ssente zonna ziva wuwe nga zituyingiramu eno. Kati bwe ziva eno buli omu ava ku goole ennene eri n'atunuulira ssente. Kati bwe tugenda wano eno sijja kufuna okiraba. So eba nkola nnungi naye bambi nzibu yakuba nti osobola okugirealizinga oba okugiteekawo mu bulambulukufu ng'oligoberera ekyo kyokka nti tuli kuteekawo joint candidate. Tosobola kikola ku mbeera y'ebyobufuzi eya gavumenti. 2021 election bwe yabeerawo abantu baayogera nnyo ku nsonga ya wave, bano bazze because of the wave and everything. Abamu nga bagamba nti opposition oba oli awo eringa effe erinze bannayuganda kye bagisuubiramu kirabika si kyekola nga wali bw'ogambye nti President Museveni yabafuula comfortable n'ekitone ekyo kye mulina. Embeera nga bw'eri ssaawa zino y'ebyobufuzi. What's your comment about the opposition? Are you guys ready or taking up power come 2026? Mwina bye mwagala okukyusa maba mwina ebyo bye mulaba nti byetaaga okuba nga bikyukamu okubasobozesa at least nammwe okubaako we mutuuka? No, as the opposition, we are ready to participate in the forthcoming elections. But we are not ready to take power because there are so many things which we have not done. Muli ready to participate? Exactly. Era mwetegefu. Tuli beetegefu okwetaba mu kalulu akajja. Naye tetuli beetegefu twala buyiiza. Kube ebyetaagisa ebyetaagisa twala obuyinza tetunabituukako. Kyekyo kyennyini ky'ovuddeko nti okutwala obuyinza mu Uganda tulina okubeera ne joint presidential candidate. Olabyewo nti waliwo enkola ey'okusobola okuteekawo one presidential candidate. Teriiwo. Ekyokubiri akalulu ka President Museveni katutegekedde nga tuli mu mbeera eyo oli ali wali eri oli ali wali eri tetusobola katwala kubanga amaanyi gagenda kubeera divided. We already divided. Okiraba? Obwongo bugenda kubeera divided. Resources zigenda kubeera divided. Money power, human resource egenda kubeera divided. Kati mu mbeera eyo nzibu nnyo, kizibu nnyo ogamba nti ogenda twala oba okuba President Museveni mu mbeera ey'okuba nti ogenda mu kalulu kakutegekedde era omuwanguliremu. Si kyangu. Okay. Twalibadde saawa eno tuleese ennongoosereza mu byokulonda. Abantu tulidinga mu opposition. Myaka 4, myaka 5 tewaliwo nnongoosereza ze batebolize mu parliament.
era tukyagendera mu mateeka ge twagendera mu 2021 naye tubadde n'emyaka 4 emyaka 5 tewali NBI eyanongoosereza mu by'amateeka yaleetako awo ennongoosereza Honorable Mathias Mpuuga uziriwa agamba okusala ku nnamba y'ababaka ba Parliament yazireeta ba yakyogerako yazoogerako nze ndigamba kuzireeta mu Parliament Honorable Mao ayagala electronic voting yes for him he has pride. You know, President Museveni si omuntu gw'osobola nti ogenda kwanganga muntu omu n'omusobola kuba yeezimbidde akayumba waali kati yeetaaga omuntu nti waliwo abava mu buvanjuba waliyo abalina okuva ebugwanjuba waliwo abalina okuva mu mambuka waliyo abalina okuva mu central nga ffenna tuli kuba muntu omu kati Honorable Robert Mao bwe yabadde ng'ali mu Ministry ya Justice agende atobe nabo mu cabinet kuba yali ku opposition fule nga tasobola agenda mu cabinet yagenda mu cabinet ennongoosa zino n'azireeta era recent yayade mu kakiiko k'ebyamateeka mu Parliament ekyogeddeko nagamba nange I brought this ennongoosereza nenzireeta ne bandaba bubi nnyo era up to now nga ne bazinjirako ne bazitwala ministry endala okiraba kati nga Honorable Robert Mao alwanagana mu cabinet eri gye mutasobola kutuuka gye mutalina nkizo mwe abatu leading mu opposition namwe mwalina okuteekawo fight ku floor Parliament namwe nga muleeta nnongoose zezimu Robert Mao azikwataganya eri mu cabinet namwe eno nga muzikola naye bamutunira butunulizi ye alwanya actually is now suffocated we leader of opposition oba ekibiina ekiri mu opposition what have you done okuleeta ennongoosereza kati ekyo nkugambye nti tuli beetegefu okwetaba mu kalulu naye tetuli beetegefu kukwata buyinza lwa nsonga nti we are comfortable in the status quo ey'obufuzi by'eggwanga. Okay, olwakadde tusigaze eddakiika ntono nnyo njagala otuwumbire ku nsonga y'okuzza obujja nkalala zino ez'abalonzi mu DP bamemba okuwandiisa abamemba abajja batuukira luddawa era abawandiisa mu kitundu bambadde engoye ki nti omuntu ategeere nti bw'aba batuuse be bano bennyini aboogerwako. Okuwandiisa ko kukyagenda mu maaso naye tuli ku level saawa eno ya kulonda bukiiko bwa Miruka Uganda monna era tusaba bana Democratic Party mwenna mu district ze mulimu musobole okunoonya emiruka gya mu bachairperson b'amagombola bali supervising emiruka musobole okwetaba mu kulonda okwo weekend wenagwerako tujja kuba tumaliriza emiruka naye abamisinze n'okulonda okwa villages nammwe musobole okulonda villages mujje ku miruka paka ku district. Supervising eya district zonna oba presiding officer abali mu district zonna beba district chairpersons. So nsaba bana Democratic Party bw'obanga owulira nti weetaaga okwetaba mu bukulembeze obwa Democratic Party noonya district chairperson yafunye ebikola alina guidelines alina forms zonna ez'okujjuzaako alina ebikolwa byonna era nga bino byaweereddwawo National Organizing Secretary n'essaawa eno waliwo bakyawa ebikola ebyokulondesa mu madistricts ag'enjawulo. So bwe batona bifuna eyo tusaba kyekiseera tuukirirako omutesitesi w'ekibiina Honorable Robert Mao Honorable Rutagwera asobole okuwa ebikozesa mu district eyo. So n'olw'ensonga eyo nja kubiriza bannakibiina kya Democratic Party nti kati kyekiseera okudda awamu kyekiseera okuteeka ebbali entalo ze tubadde nazo kyekiseera okusobola okutambula obumu mu mbeera ey'okukyusa obukulembeze. Embeera y'okukyusa obukulembeze teyinaako kyekubeerera kyonna era oyo yenna eyeetaaga ekifo mu Democratic Party ku bifo eby'enkizo oluggi luggule ojja kuba osobola okwesimba ku kifo kyonna era bajja kukkiriza. Wabula oyo yekka erinnya lye eriri mu register y'ekibiina yajja sobola okulonda n'okulondebwa. So kati bw'obanga toli mu register y'ekibiina ng'okyali mu mbeera obukulembeze bwa Robert Mao si bwagala n'ebirala era ogenda kulekebwa emabega. So tewajja kubaawo mbeera nga eya President Museveni ey'okulwanyisa abaana okuba abalala n'ebirala. Ffe tuli balambulukufu
era yenna afuna obuzibu wali mu bukulembeze so tukiriza gundi National Organizing Secretary asobola okulambika obulungi fe buli omu ajja kuvuganyizibwa singa wali wamuvuganya nze ndi kuva mu youth leadership ndi kuyingira mainstream okay nja kubaako n'ekifo kyenjagala ebya president weekiri buli kifo kiri open saawa eno so abantu temuddaawo gamba nti ate kino ekifo tewali ajja kulema kuvuganyizibwa singa wabaawo asobodde okujjayo omuntu ku kifo ekyo. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde protest vote. Do you have any comment about it? Ndowooza protest vote eyo asobola okuginnyonnyola bannayuganda naye ffe ndowooza nga Democratic Party tetwalyagadde nnyo kubeera mu bintu ate byakwongera kuttisa bannayuganda. Protest vote wali gikoze singa ekibiina kyo kyaleesa ennongoosereza mu ggwanga nti kati saawa eno tulina ennongoosereza ze twasobola okuyambako mu byokulonda naddala ezo ezizze nga zikolebwa kooti enkulu n'ebirala. Ekyokubiri tugenze mu kalulu nti buli district twalibadde saawa eno tugenda mu kalulu naye nga buli district before results okuleetebwa ku National Tally Center tutegedde President Museveni afunyeewo mmeka, President Norbert Mao afunyeewo mmeka, President Kyagulanyi afunyeewo mmeka. Naye right now okusinziira ku mateeka ge tulimu tewali district esaana kulangirira ebyo bivudde mu district ebyo. Kati tosobola teekawo protest vote nga tolese ennongoosereza bwe ziba zaakulema ennongoosereza bambi tetuttisa bannayuganda kuba President Museveni si omuntu gw'olowooza nti ali awo wa bulijjo. President Museveni alina kooti ey'obuyeekera, President Museveni alina kooti ey'ekinamagye, President Museveni alina kooti ey'obukulembeze bw'eggwanga. Buli kimu asobola okukikozesa. Mutabani we yakulira amagye. So tetwagala ate kuteeka mu mbeera bannayuganda yakuttibwa mu bintu byennyini bye tumanyi bulungi nti tetwabikoze era tetwakoze kimala mubikola. Olwakadde nsaba ompeeyo comment ku alternative budget ya Honorable Joel Sonyonyi gye yalonchinze sabbiiti ewedde. Alternative budget eyo olyoso kireese naye ate obudde bugenze. Sigiinaako kkulu kuba tetwagirabyeko. Alternative budget yabadde y'opposition. Namwe muli mu opposition. Tuli mu opposition but we are not involved. Era dayo otuweteeketeeke olabe obutambi obwali mu alternative budget. Temwayitibwa mu mwagaano okugenda tebabategeezaako nga budget egenda mu maaso. Democratic Party kye kibiina kyokka ekitaayitiddwa mu alternative budget. Kati kijja kuba kya bulyaza amaanyi okuwa comment ku alternative budget. Lwaki temuyitibwa? Kati bw'oba obuuza ate obuuza nze. So sooka obuuze lwaki tebaatuyise bwe baba balina ensonga zaabwe there is no problem. Naye ekyokubiri ne bwoba totuyise afazaali tutegeeze nti waliwo ensonga eno etambula mu maaso. This is our alternative budget. Naye I don't have any clue ku alternative budget. Namwe mwabirabye ku ntimbe. Twabirabye ku ntimbe actually. Naye buli kibiina kyonna naye abatalina babaka baayitiddwa. Naye it is only Democratic Party etaayitiddwa. Tebaayise Secretary General, tebaayise President w'ekibiina. Bwekityo bwe kiri. So I don't know, simanyi naye bwebanga eri kuyamba bannayuganda tujjagaza okubeerawo obulungi naye nga Democratic Party actually sirina kkulu nnyo era simanyi which alternative they have as NUP n'ekirala. Ekyo nkugambye nti President Museveni atuleetedde okubeera comfortable mu opposition nti kati we have now decided okuchoose nkolaba nti ono opposition nnyo ono si opposition ono atwefaananyiriza muyende tuli mu kkomera naye tuli determining ani omusibe nnyo ani atali musibe nnyo tuli determining nti nze kati akulira ekkomera naye ffenna tuli basibe olwa comfort eno President Museveni gyakola ki gyateekawo. So alternative budget it is a constitutional matter mu mateeka ga ggwanga era opposition ekolebwa ebibiina ebiri mu parliament. Yes. Kati bw'okola n'obanga ate you are now sidelining one of the political parties because of your selfish interest then oba goal oli kulema okugijjayo. So comment gye nsobola okuwaawo nti find out why you were not invited. Exactly, you can find out lwaki ebibiina ebirala byali represented very well
president yali webine ebirala baayitibwa n'abatali n'abatalina actually babaka mu parliament baayitibwa ffe tetwayitibwa era ffe oyogera ku Alliance for National Transformation. Exactly. Ffe nga Democratic Party we are one. But Honorable Winnie yali co-leader of opposition. Yes, it might be the reason as to why she was invited. But we qualify more than her because we are in parliament. At office here, by the way, yeah, you can hear you pieces in leader of opposition. Everything you never in offices outside that leader of opposition. But Baba debate actually Secretary of Affairs even went ahead to complain. Lwaki afunye invitations z'ebibiina ebirala. Secretary w'ekibiina kya Democratic Party aligende to complain. What is the problem? So angenda kwaniriza abakulembeze b'ebibiina ebirala naye nga sobola kwaniriza abakulembeze b'ekibiina kyange. Okiraba. So waliwo issues ndowooza zetulina okuvaamu naye bwe tunaabeera mu President Museveni ajja tufuga nnyo singa tugenda mu maaso n'okubeera comfortable yebibiina ebyobufuzi. Basebo ne banyama babadde batuwuliriza ababadde batulaba ku Digital TV nja kwongera okwebaza kuba tufunye obuzibu nti tetufunyeeko kaseera k'amasimu abantu bali badde basobola okutuwa ebirowoozo naye ndowooza akaseera kabadde katono. Nja kwebaza Digital TV administration olw'okwongeranga okutuwa obudde buneeno okulungamyako eggwanga n'abatuwuliriza kuba abantu abasinga babeera eyo nga tebamanyi kiddako naye olw'okuba nti tubaana ne tusobola okubalungamya basobola okutegeera. Nsigadde nga nze Kiria Ismail nze president wa Uganda Young Democrats era nze omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party. Okay. Neyaziza neyazege mwami Kiria Ismail wano sigina kubanga nsukkawo nja kwebaza mwenna bwe tutambudde abakomentinze abasharinze. Thank you so much olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Mwami Kiria tujja muzza after the delegates conference nga ebivuddeyo ng'ebibaddewo. But anyway wano tugenda kubanga tusukkawo nja kubebaza team gye nkoze nayo olunaku olwaleero. Thank you so much nammwe abalabi bange abalungi abakomentinze era ababaddeko bakabadde muteekayo badde bwakwebaza olwasho gye tubadde nayo olunaku olwaleero. Njaga kubaagaliza olunaku olulungi tusinkane omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.